Waliwo sayidi enoonya omulambo mu buli mbeera ku bijambya bye twalaba abapalaso bye bajja nabyo ku Fangoni ne bayonna buli kimu ne tubalaba mu kamera nga be bossi bakuwayiriza gwe ngamba nti waliwo gwe baali bakutte alwana kujjawo kumuzikiza kutwala mwoyo kati I'm alive oba kumitani Gabon live kwe tulino olwaleero mwana Katonda ali eyo wasuzo otya wasibyo otya mukama kwagadde atya kuumya atya ffe gye tuli akoze bulungi bwereere era nno ekyo nno buli kadde ffe tukkiriza nti kyalina otukolako kuba yakitusuubiza bwe tuli musaba ku maviivi kwaliyita n'atubikka ambrera y'eddembe atwagadde nnyo era nze olumu ngenda nenneekanga neŋŋamba oba engeri gyanjagaddemu tali sirifa ne buli mbirowoozamu ate nenyongera okukkiriza nti eyo gye tulaga osangayo wali ekisinga wadde nga saagala kufa nga ndi muto omuweereza talina kufa nga muto servant saagala kufa nga ndi muto njamusinkane nga nebye yanteekako wano ku nsi byankwasa okutetenkanya nabyo nga tebikuze kankimukolere eyo program kankimukolere saagala ntwale nga ndi muto nzikiriza naye saagala ntwale yeyaŋŋamba nti bw'ali njagala ndi wangala paka ku myaka 7 kanzukennerwanire wano muwayiriza Katonda ku nsi ya kanzukennerwanire yakinsuubiza bw'ali njagala ndi wangala paka olaba amazima gali nti Katonda akimanyi temumwagala kyova olaba yagaana okubikulira omutima gwange n'agaana okumbikulira ogugwo kuba akimanyi abantu tetwatondebwa kwagala twatondebwa kukola twagalwa bwe kiri ffe bakabona ekyo olaba kiraba bulabi Prophet wakati w'okusaba obuwangaazi neme kufa nga ndi muto abantu beyanjulira amanya bampita Champion Moscan kyekimu aka Prophet ako kasooka olya nga omanya nyingiddewo mu sitayiro zonna gwe z'oba onjagala musaawa eno Moscan maziga meereere nkulaba naawe wotoserwa kuba olina engeri gye weegumyagumyamu naye nga kyabuntu tokyalina maanyi ekibira ensasagge yakiguddemu toyinza kugamba muntu akulidde mu kibira mbaate munakuwavu waledde embeera gyakuliddemu ye mufaananyi etyo ne ffe twagumadde emyoyo kuba tuzze tumegana ebintu bingi omanye ebiseera ebisinga abantu abagezigezi bakyogera nti abantu batya nnyo kye batamanyi ate era bakyawa nnyo okumanya okwo okitegeera kati embeera egenda amaaso mu kibira kituufu enkwatako kuba oli boosi wange bye bamutuusizaako tebyampisiza bulungi naye kisigala point eri nti ofaaki nange kale ofaaki n'ekibira amalowoozi gafulumye nti pulezidenti w'ekibira omuteesiteesi w'ekibira omulungamya w'ekibira bwe yabadde ku siteegi nga akola emirimu gy'eggwanga yayisizza erinnya lya principal Mukamwa mu ngeri etabadde nnungi saakawulidde akatambi bye bitambula nti ekyakubisa kati wulira nze sigwe gusosobera mu ndongo njibaddemu abasajja abalwana omanye edda tewaliwo kamera n'endongo bazze balwana abayimbi naddala ne bataba bayimbi olaba kati metaniki wano wooli singa kino kyokola leero kyongera ku nnyingizaayo ne kikyusa mu mbeerayo abo baneiba boolaba abwe be bayinza n'otandika okupangira ate abasirikale oyo akuŋŋaanya abantu atuleekanyiza akola kyo kitegeera si lwakuba nti naye ekiba kibanyiiza nti ekintu kino baakulaba okitandika ne bakinyooma kituuse bye bakyetaagira ate tokyasobola basembeza nga we wateekeddwa kati omuntu addira effutwa obutayagaliza obwo kati wakuba ku sayidi eno endala bakyoleseza nnyo
nze ndi mujulizi kuba mbeera ne Alien Skin ebbanga lyonna. Nagamba Gayo omutuukirivu. Ekyamazima just nsobola okukkiriza nti leero baata Yesu. Abayisirayiri abo edda nali mmanyi biboozi, naye olwaleero bwe ntunuulira ekigenda maaso nsobola okukkiriza nti abantu bennyini be bettira Yesu. Tebyali mu kuwaayiriza, tebyali mu sitaani. Sitaani tomumanyi. Nze ntyano n'omuntu anyumya ku sitaani nga abalaata oba nga azoleya. Oli ye next ku Katonda gw'osinga otya. Kati bw'oba totya sitaani kitegeeza gwe ne Katonda tomanyi maanyi ge. Omuntu eyasinzirako n'alwana ne Katonda gw'osinza, olutalo tetumanya ani yaluwangula kuba sitaani yasalawo n'agamba kati nze kambeere n'ensi gezo ojjeyo. Kati bali mu kubbiisana, sitaani yeefuga ensi, Katonda abeera mu ggulu. Bajja kujja naye wano nga bakyali ku nsi kangoleki kati Alien Skin ku show bamukubidde. Eno saagibaddeko. Naye ewaka camp mwoli. Nze mbeerawo 24/7. Waka gye nkujja oluvannyuma lw'okukubira amasimu. 24/7 mbaawo. Era mu mbeera ki? Sikandaba abantu bananse n'omubika abamaganja afudde abamu adi meetings. Nedda just kati ate abo ababikamu afudde beebo bennyini ababadde baagala afe. Omanyi weegenderezanga nyaani abika. Mubaamu omuntu akozesa ekigambo ekyo so that waba akituukiriza eno mu nkukutu oba wakimanyiira. Ekyo bazze bakikola ku bantu abazze battibwa. Basooka ne bakuteekako ekiboozi, ne bakuteekako omusango gw'otasobola kweggyako so that oli n'omuntu abadde atakufunangamu buzibu akufunemu obuzibu. Muganda wange nze nkubulire oyo Kimenke yatambulanga n'abantu bangi ku sho ne bakivumirira bo kennyini, naye nga yabagamba neekuuma kuba obulamu bwange bwe businga. N'agamba okay, kale baba basusse obungi nga kibayisa bubi kankendeze ku nnamba. Era lwatambule n'abatono mmwe ne mukikozesa ng'akakisa mukuba okategeera. Kitegeeza bulijjo mumanya amaanyi ge naye nga mugezaako omusendasenda akyerabire, of which sisuubira nti Kimenke asobola okwerabira kyali. Figaza Bamutadde. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti nedda omanyi Alien Skin kabaka wa stunts. Kati we batadde Figaza n'ategeera nti Figaza agenda kutrendinga ku social media n'asetinga abantu bamukuba. Kambuuze. Alikama uyega Figaza. Ani yafaayo nnyo Figaza okuvayo mu kkomera? Omuntu asobola okufaayo n'abaana yeefuula. Kuba Figaza we yavudde yasookeddewa. Kyogamba eryo sigulire bwe baba banoonya ggulire. Figaza okuva eri najja eno mu kibira. Anti onaabala naganga kyondo. No. Omanyi Abannayuganda nze radio we baamukuba ekiro ffenna twakimanya lwe baamukuba. Naye abasinga twalimu eri engeri abayimbi bakola nnyo stunts. Tugenda okubuuka luvannyuma nti star agenda nga ffe kennyini twasobeza dde tetumuwadde first aid, tetumufuddeeyo. Omuyimbi n'afiira mu depression eyo naye nga ffe tuwoza stunt. Ayisawo biyimba. AK-47 baamukuba. Kuba nze nali ku club bagita Cyclone we baakubira AK eri Kabalagala. Baamukuba mu ddakiika nga 10 ffenna amawulire ne tugafuna nti AK akubiddwa. Naye ffenna olw'okuba twali mu bbaala mu kaseera ako tetwakiwa budde. Tugenda okitegeera musaawe emu ng'omukulu bamutadde ku ppamba mu nnyindo nti kituufu bibadde bya ddala bamukoze eki. Kati Abannayuganda tuzze tukola ebintu bwe bityo nga tuzanyiikiriza embeera ne tugifuula ya bulijjo. Kino tekiri ku stunt. Ate Alien Skin omulaba munnaye stunt ze zimunoonya.
nze mbadde n'oyo gayi nga teyeefiirayo tayagala kumanya tayagala na bintu bya bannamawulire omulowooza bameka bamusumba olunaku abawe ku interview singa bibadde bya stand kuba buli lunaku afunayo abannamawulire abasukka mu 10 abaagala omuggyako interview bukyanga ayimba buli lunaku afunayo abasukka mu meka naye gwe interview meka zolabako Alien Skin. So kino tekiri ku stand ekyamazima nti endongo yaffe abaava mu kuyimba basigazaayo omukono nti bw'olitayalinga mu kampuni omanye kale nkimanyi abawagizi b'omupiira basobola okutegeera kino kyengenda okwogera nti maanyi eyo giraba Ferguson we yagiwummula nga coach yadda mu management ng'ate ye mutwe muki mukulu naye nga ffe tulowooza takyali coach era takyalina kyayinza kugambayo maaniyo n'atusayiningira abazanyi boolaba n'akola buli kimu byolaba mu maaniyo saa zino byeyitamu byonna biteeketeeke naye gwe toyinza kitegeera kuba gwe si gy'owagira anti kyengezako okulaga nti okuba kwa Alien Skin kulimu bamanager abaali tayalinga sina bamanager olaba mechanic olwokuba campaign kyokulabirako ku bayimbi b'ebweru olwokuba Justin Bieber ayimba gwe toteekeddwa kati kyengezako okutangaaza nti wano waliwo omuntu nga takyayimba naye ng'ate tayagala n'abayimbi balala kuyimba anti kati kyonna ky'oliyita anti kati nze wulira kale gwe mpayiriza ye engatto ejja mutuuka awulire nga ye engatto ye gwe gwolowooza nti muwayiriza anti kyengezako okulaga nti olaba omuntu kiringa bonagamba nti mbadde mu P7 kati njivuddemu ngenze mu second si bwe kiri kati ate P7 oginoonyaako ki oba abaana ba primary kyobazoganya oba okategera kyenkugamba nti eno gye wagenda ye level gye wali obala era wagituukako gy'oli kati ekyo kitongole nakyo kikwasaganyizeeyo ebitongole babyawula ne bawula ne bamanager baayo bannyini bitongole kitegedde baminisa abakulira ebitongole bakola babyawula ne obuntu bulamu bwabuze mu ndongo ye Uganda guno omugigi ogulaba mupya nnyo bakamiri bukyanga bayimba tebayise emyaka 25 25 years gwolooza omuntu eyazaalibwa nga kamiri atandise oyimba kati yenkana atya kyogamba basobola okukwatagana ne Chameleone mu mboozi okitegedde naye weba yandongwe bawokanira ddala ey'obuntu bulamu bawokanira ddala kuba oli aba mukulu woono era olaba banyumya olowooza oli yabuulirira ono so ono omuto okukola ki kati kyekiri wano lowooza akabi ako kavuddewa fujjo kutyoboola kusamba ntu maaso bawagizi bali nze maze ne Alien Skin kumpi omwaka mulamba ng'agamba abavubuka be saagala kulaba alwana kuba wona alwana bijja kuba bibyo sibiriimu okitegedde kitegeeza n'omuvubuka ali ku Alien Skin akimanyi mukama we tayagala alwane kyenkugamba wakuba kati kankunyumize kankutereeze kankize mu ngeri gy'oyinza okitegeera anti kyengezako kulaga nti bwe bakutuuma erinnya likufaanana gwe metanikira bongo era oli waaba ayogera metanikira bongo wonna waali feesi emujjira mu bwongo yeeyo si bwe kiri kuba erinnya baali kutuuma kati ekibira bakituuma erinnya ne balisiiga enzira esembayo kuba bakifaanana nze bondaba wanolooza nkuba mitayimbwa bwe kiri era omuntu asobola okujja n'agamba profete alina gwakubye wali
tosobola kuwakana bwontuukako ndayadala nga kituufu ndabika nina gwe nakoze eki gwe nakubye. Kati muganda wange Uganda yonna saawa zino etambulira ku mabuulire si mawulire nti gundi yambuulidde gundi yayogedde kino nawe n'okyongerayo naye nga byonna muli mu mbu. Nze kyovala basikiririza mu Bayibuli oba Kurani kuba ago mabuulire sikiinako bukakafu. Katonda ampandikira ekitabo e Uganda nga kyaffe Abannayuganda abagoberezi. Bwe naakiwakanya mba mukyamu era eggeye nalinnyingizemu nga ndi mulamba. Siwakanya Katonda. Ebyo biwandiike eyabiwandiika yalina amagezi nga ggwe nga agange. Gwe kyogana tolinayo bw'obuulirira. Ebigambo by'amagezi tebikwetagisa ate bisinza. Ge mazima gwena okugoberera. Tebateekeddwa difuula teeka. Nze ekintu kyonna kasa kijjamu nti it is a command by default. Nkidde ebbali. Singa okujja waneewe bya kaadi biki ebyo bwe mba sina kye neetaagawo sikola ki? Okuleka nga nina kye neetaaga munaawo nja kugumiikiriza amateeka ago g'otaddewo ku mulyango awo kuba nina kye nkola ki? Kati ate Katonda akimanyi byenjagala tebiri Isirayiri biri wano. Kati ampandikira ekitabo kyawa siwakanya. Profete olowooza akabi kavuddewa? Tewali muntu gwe bakuba nga bavudde mu bbanga. Eyo nno damage yabadde nnene. Anti wulira oli yafuuka national issue. Wala metanike omugaso gwo ogumanya lw'ofunye abalabe. Tosobola manya nti ndi wa mugaso kuleka nga kuba abalabe si gwe oba creatinga byokola ebirungi byolina bye bicreatinga baki abalabe bo. Kati olaba bawala n'omuntu ku kazigo ka mitwalo 5 oli namuteerawo eddagala ku mulyango alibuuke okategeera. Kati ebbanga lye bazze balwanyisa kimwe. Kati nze nkugambye mbadde n'omukulu oyo aneewuunyisa buli lunaku kuba bye bamwogerako mbimanyi n'ekyali nkimanyi. Yenjawulo yokka nze gye nina ndowooza ku bawagizi abalala oba abalala Abannayuganda abali eyo nti nze Kimenke byonna bye bamwogerako mbimanyi mbiwulira nsiiba ku TikTok ate naye mumanyi ng'omuntu kyali. That's why so okunsanga nga ebbanga lyonna ndina Ekimenke. Olowooza okukubwa kwavuddewa? Anti kati nze buli wombuuza okukubwa kwavuddewa Kimenke abamulwanyisiza basukka mu kitongole ekimu. Ebitongole bingi ebize birwanyisa Kimenke. Omuntu olowooza lwaki abawagizi ba Kimenke abasinga tebasukka myaka 35? Abawagizi golowooza lwaki? Engeri gya communicating message ye kuba ekwata ku mitima gyabo abali wansi w'emyaka. Anti kati ngezaako okulaga nti guno omulembe gwonna nga bw'ogulaba yagwettise mu ndongo. Golowooza abayimbi abalala abaagala oyimbira guno omulembe bo bali ku ki? Ekitegeeza nti kubanga nze mbadde ndaba nga olutalo n'okkubwa kwa CEO wa Fangon Forest kutambulira nnyo ku muyimbi Bobi Wine. Naye ate bonnyonnyodde kino kiraga nti wandibanga lwo n'abayimbi b'omulembe guno abali mabegawo okukubwakwe nabo bafuna eggaapu. Anti kati wulira bwe tumanya nti omulabe w'eggwanga ye gundi naffe abalala abalina endowooza ey'okuyeekera eggwanga twetuuma ekyo mwena kye mukkiririzaamu. Eyo NRM siriri yali linnya nga bagenda mu nsiko. Beetuuma ekyali mu kaseera ako ekyali kisinga okutiisibwa ti National Liberation ki nga kye kigambo nga bolaba kati people power nti maanyi gaaki
ekyo kigambo si kikolwa. So Prophet kisoboka okuba nti abantu abakubye Alien Skin siba Bobi Wine. Anti kati omanyi lwaki tugamba aba Bobi Wine abamu oba lwaki abawagizi abamu bagamba nti abanupu be bakikoze kuba waliwo abanupu abavuddeyo abamanyikiddwa abatongole nti bano bakibiina. Towakana meya w'Ejjinja tomumanyi yapostinga ku platform ze eziri official nti fe abeeganga otulabye. Kati gwe tewakiraba ne post gyeri ne kakati sigiwayiriza. Era byonna ebigenda mu maaso emboozi okukyuka okudda mu kkala y'ekibiina kyavudde ku meya kutandika kwogera bintu bitakwata muntu ky'omukulembeza z'okkiza mu violence. Anti ngezako kulaga nti wabaawo omulimu nga bakusasudde ogukole kati nga bw'otakakasa nti gwe wagukoze. N'okwagala promotion mu kalimuko nze kati nze omu ku bantu abatayagalirako ddala bannabyabufuzi kuba ekyo ekintu kibanguyira nnyo okukola okuggyawo obulamu obulala olw'ekigendererwa ekirala. Anti olaba omusawe asobola okukuba empiso gw'ofe omutima gwo baguwa omugagga. Kati so awakana mbu omusawo teyassa omuntu. Tumala kola okunoonyereza ne tugamba omusawo kituufu teyalwetabyemu kuba alina emikisa 99 okwetabamu ekyo ekikolwa. Okategeera? Naye nga sentiment eyo gyeri ku mukutu. David, ojja giteekawo ko obubanga gyeri tulabe. Gyeri gwe genda ogikebere. Abaana bazikubyekubye edda screenshot. Meya bamuyita erinnya liri awo bamuyita sijja kulimba. Naye erinnya litandika na oba Binekeweliti oba something like that. Kalenzi bamuyita Bakalenzi simanyi biki. Something like that. Awentabo yavudde kusawo kibiina wali. Naye kati walaba eyo show ffenna twali tugigoberera ffe naddala ffe abafanguuni. Show yaggwa bulungi nnyo buli kimu ne kiggwa era clip woziraba bali baweta kona esooka ne basanga road block ey'amayinja eyo ne bagiyitako ne bagiwona naye ng'era bakoze obulabe abo abasooka ne bavugako akatemero ne basanga nera road block endala. Kati oyinza okungamba nti abanakyalo babadde n'obwo obudde obutono ne bakola ekintu bwe kityo ekinene ekitiisa eggwanga ddamba kuba ekyo kye baakoze butujju. Bannakyalo kitegeeza ki? Villagers tobamanyi? Bannakyalo be bantu abasimbuka ku kyalo ekyo. Sigamba nti bannakyalo. Anti kati gwe tofaayo nga bw'okinnyonnyodde bannakyalo ffe be tugamba kuba tetubamanyi. Nze siinayo feesi gye mmanyi kuba badde bakola ebikolwa ebyo. Kati bwe ngamba nti ekyalo kya gundi kwe kwavudde obuzibu kitegeeza abajulizi bo bakakasa nti abakikoze bava ku kyalo ki n'okwewaana ne beewaana. Omuyimbi yali mu mbeera ki? Omuyimbi ajja kuba bulungi. Kannafa bino ebitambula tebita. Ekigambo mwana okyogera ate oyagala nakunnemesa interview? Bina birabyeko. No. Ne bantu bali atlas. Mbadde wano. Buba buvumu bwa. Wulira mbadde wano. Nali badde nkubikira nga naakajja. Lwaki oteekawo embeera? Nze oli kyali wange ate olindabirwamu. Anti wulira. Omulisiza abalala oli munyenyi oli mumuli. Sebo twogera ku muntu abikoze. Bwe tuba twogera ku mannya g'abantu abamu tetulina nnyo kugasaagiramu. Bwe tuba twogera ku bulamu bw'abantu abamu tetulina nnyo kubikako ssuuka. Kati nkubulira ekisembayo. Kimenke si waakufa. Ekyo kitwagala kumanya. Kimenke waakubeerawo ebbanga lyonna. Paka ye yamutonda. Bw'alisalawo ne abantu gwavaawo ekintu ekyo kakyennyinyaza nnyo. Gwe wulira edda baakubanga abantu obucupa ku show naye nga tetumanyi nti kisasulire nga ffe tulooza faani yavudde eno n'asasula omutwalo gwe ate n'akuba omuyimbi eki tamwagala mpaka bwe twakiddiiginga deep ne tumanya nti mulimu basaponsa bakubajja mikali kyobucupa. Kati kankunyumiza ekintu kimu olaba metanike kuno ku kyalo kuliko abantu abatakwagala bangi
naye oli tayinza kusanga n'akukuba olwokwata kwagala era akuyitako buyisi naye ate waliwo ebikoosi bye tumanyi nti bw'obiwa ssente bikola omulimu guno byanguya. Twalaba ab'ebijambya ku Fangoni wennyini tewabalaba olinayo gwe wali owulidde nti bamukutte ebijambya bati bano abaatematema ewaali enisiki ne boona n'emmotoka gwe wawulirako nti waliwo gwe bakutte mbuuza bubuuza kuba kati gwe oli munnamawulire njagala oŋŋambe nti ku bijambya bye twalaba abapalaso bye bajja nabyo ku Fangoni ne bayonna buli kimu ne tubalaba mu kamera nga be bosi bakuwayiriza gwe ŋŋamba nti waliwo gwe baali bakutte kati era gwe okyayagala kubuusa kyawo mbu tewali abipulaninga metaniki njagala ogenda okukuba okuba omuntu ejjinja olabe oba enkyo n'asula wano muntu wa bulijjo si supasita tomumanyi gwe kwata ejjinja olimu kuba akukubo olabe oba ogenda asulaawo okitegeera oba kyenkugamba nti kati kino kivudde ku bantu ba bulijjo kati olutalo lw'abajenero nti kati bagamba kale katumuttiremu mob justice kyokyogerera ate nange oyakunemya interview kyembadde nkugamba oyinenge gyo nti abayaye kati bavudde balwanyisiza omubiri guganye kati bagakwata ku mwoyo anti nkugamba nti omuntu akola buli kimu nosigala nga weeyagala ng'oseka nagamba ekimumala akajjanja kumumiza musu omwoyo kangubbemu kati kyebaliko saa zino nti era buli alwana alien skin tamulwana kumukyokoza oba okumulaga nti wamaanyi alwana kujjawo kumuzikiza kutwala mwoyo kati kuba bakitegedde kati abantu babulijjo tebanamanya kimenke naye buli gwolaba wano mu ggwanga nga wa makulu amanyi omuvubuka oyo kyali Prophet embeera etabuse tulaba nti ebintu bivudde ku ntegeera yaffe bizze ku ntegeera endala gyosobola okutuula awo n'ogamba naye entegeera eno mazima bwenaagenda bweti tunaakomawa no nze kankunyumize omanyi nze ndi ghetto youth mbyogera nga bwe biri kyemmanyi kati waliwo sayidi enoonya omulambo mu buli mbeera bagezezzaako bakoze buli kimu banoonya omulambo waakiri ne bagujjeyo gye bagujje ne bagusuula kumpi awo nga ku Fangoni kye bafa muganda wange nze nkugamba nti nze nina omutima mulungi nga nze omuntu neemanyi naye ate nzikiriza kimenke ansinzeko ku mutima omulungi kyabuntu ekyo okitegedde nti nze neemanyi bwe njagaliza mba njagaliza seefuula sikola ki naye kimenke yansingako ku mutima omulungi kati ogwo omutima ogulaba gwa bbeeyi kusanga omuntu ng'alina omutima omulungi nti waakiri ensi yonna esobola omwezingako emugjewo kuba si kye bapreachinga si yenjiri gye babuulira ensi olina obonaabonera ggulu yenjiri gye bakubuulira ku nsi kkiriza kabi konna kakutuukeko ne bakusuubiza eggulu ekitegedde kati okusanga omuntu nga amanye ekituufu kyali takulumba okuleka nga gwamulumbye ate metaniki kitegerekeka bw'ojja n'onnumba nja kukuba ne mba mmanyi amateeka nze bw'ojja n'onsalako kati mba ntambula mu kkubo gwe n'ojja attitude gy'oleese mba sikutegedde era tugenda kukola ki kwekuba naye ng'ate gwazze okategedde kyenkugamba nti kati ebbanga lyonna kimenke kyobola atatambula ye celebrity yeka gwendaba asobola omalaewo ennaku 2 nga tafulumyewo ekikomera n'olooza lwaki kyokka tayagala kweyagala nga bayimbi abalala naye akimanyi eyo mumuteeze emisango muzunga najyo mu bbaaga mu nsawo mwakwata dda fayiro zammwe ez'emisango mwagala wonayo mumusangira kati kyebakola nze blood ate awo ku Fangoni njigiddewo nnyo enkola njiza abantu bebakola ebintu byabwe ebyekitujju ku bannaabwe
kuba mbirabye babikola mukulu nti omuntu mechanic omuntu aba yaga kukozesa ensobi ate abataga akikozeseza wennyini wosobola okwerwanirira namanya nti kati omukulu ali eri abaawo n'omusirikale waawo kumpi naganze ngena muyisaako wakiri engato bweti atandika okuyombera engato lwaki onninye tutandikiraawo kaba kantu katono nnyo ke bakutega nenga gwe toyina buzibu abasajja basombera ddala ebizibu muganda ngeze mbirabyeko nze kenyini kamwaka ogaya nali ndabyeko omuntu nga yeetolola ennyumba yange emirundi 3 ekiro edda nga sinawana kujja wakimenke mubbi si mubbi kyali wange nga mumanyi nomumanya okakasa ekiro saa 9 ndi eno munda ebino ng'omanyi omwoyo Katonda akubuusa nga mpulira ng'enviiri ezinva mu mutwe nga kaningizeeko ki kati nga bwe nkimulaga tugenda kwawukana bwe mulaga nti mulabye ne mugaa Katonda webale kukindaga nga si mu bubi ekyo ne mmanya era ntandika mwesalako mpola mpaka leero naye nga namulabako yeetolola ennyumba yange emirundi 3 how can you simanyi ya oli neyeetambula neyeetolola kiro saa 9 teri aliwo okitegera neyeetolola ogusooka n'ogamba oba abadde alina kyeyerabidde emmanju agenda kukijjayo amala akoleki naddamu entambula yeemu natambula entambula yeemu n'agenda sigamba nti abadde mu kiyigo oba kiki kati muganda nga abantu babi nze just kyemmanyi kimenke wa mukisa nti Mukama yamuwa chance n'abalabe be kati abamanyi okitegeera Osika ajja kivuunuka bro amaanyi mangi ku buli side okuwera kungi ku buli side ekyewuunyisa n'okufango nteri awera teri kufango nawera era tetulowoleza na mu revenge ffe kubanga okusooka omanyi bigasse engeri gye sitatera kufuna nengatta ono yankubidde nti oyo omukulu ali mu gundi abadde asaanyaawo mawulire gafiiki gaza kukomawo kitegeera nengatta gatta bino simanya ali bubi nnyo bamuddusizza anyway naye kikankweggateko kisajja kyogera bamuddusizza mu ddwaliro bannange biwoobe negwe tugatta kambuuze eggulire eryo waligoberedde bulungi ngezezzaako paka omanyi abantu abatamanyi kituufu beboogera ekigambo stand naye teri wajjinja oba weeyiganga ayogera ekigambo stand kuba ye yaliyo olaba emmotoka eyo emmotoka zaali 2 baazaasazaasa nga bonna mwebali ne badda nga bonna babakubyekubya amayinja okitegedde kati bw'oba ogamba nti stand njikole kyogamba kimenka atuuse okwesaddako okufa olwa stand ye stand azinoonyaako ki gwe mwana Katonda ali eyo nze nzikiriza nti ensi eno nnene nnyo ffenna etumala wabula okugyeyagaliramu mu ngeri esinga okuba ey'ettendo yakowa kitiibwa kutegeera bannaffe bulumi bwe bayitamu nassanyu bwe bayitamu nze ekya muganda wange okukaaba tekimpaliriza likira kumpaliriza kusanyuka kubanga nze nkimanyi zino ennaku bwe ziyita zikomawo naye kisinziira kuwa ezikusanze nangeri ki ezikutomeddemu tusamire bannaffe ababonaabona tusabire bannaffe abatawaanyizibwa endwadde z'omubiri n'ez'omwoyo kubanga tewali alina kufa bonna tubeetaaga bwe tuba twakuzimba ggwanga lyaffe genda mu maaso nzikiriza mu nsi eribamu ettendo n'eddembe litenkanika nga ffenna tweyozaayoza ewatali kkala ndowooza nva najje tulaga kutwawula nzikiriza mu kutuula ne munnange ono n'abako ne kyayogera nga sikkiriziganya nakyo naye ate ntidisikaasingako mu bulungi nti munnange kyokkiririzaamu kino kya ddembe naye ekyange kyandisinga olwo ne tumaliza nga twesiibula nga twesuubiza okuddamu okwesinkana nate tukyogereko mu ddembe embeera weetambula engeri gyetambulamu ennaku zino nze kyendaga kiri kimu nti maaso awo twantandika okulaba bannaffe abatambula n'obubazi okuzisa
bannaabwe abamu abatakkirizanga bo. So nga kyabulabe twetaaga bulamu fe okufuna obulamu, twetaaga abalamu eggwanga okulaakulana. Tweyagala ennyo, tusabe Katonda atusaase n'akaseera kano ke tulimu akabi akajjula okusoomooza kayite, ne waggulu wa byonna twesabire ffenna tumaleko nga twogera ebigambo bya Pawulo nti tuwangudde, tutambudde n'obuntu wamu obwesigwa n'ekisa, tubalaze ekisa, tutuuseewo, tubagudde mu bifuba, bazigaze obuwowo bwaffe obw'omukwano. Olwo n'eggwanga lyaffe libe lyankizo nnyo ekitenkanika. Kwemu alive kw'obadde weraba.